bamama banyweza kimanyi bulungi obuzibu bwe musanga naddala mu kaseera ak'okuzaala era statement ebyo twajandiza kuna oluwedde mu paramenti ku bizibu bye musanga nga bamaama era nabujja wetusaanye okukwasaganya okuyamba bamaama mu ggwanga mu statement yayise ng'ekulembera olunaku luno yabadde mu paramenti ku lunaku lwokuna okulaba nga tusobola okuyamba ku bamaama basobole okukikwasa ennaku era nga mukirowoozeeko nti obuvunaanyizibwa olw'okuba twajja mu bukulembeze nga tukimanyi obuvunaanyizibwa obusooka ku bintu by'okuddaabulula oba okuyamba omulwadde wonna wabeera ali gavumenti erina obuvunaanyizibwa mu bintu nga 4 oba 5 kwe kuteekawo amasomero amalungi kwe kuteekawo amalwaliro amalungi ngate ogendayo obona ne bakujanjaba enguudo ennungi n'ensonga ez'ebyokwerinda ez'ensonga nnya butereevu zikwata ku gavumenti nibikukeera ku makya wasobanya naboyimirira ku kkuba okwo naboyimirira ku kkuba okwo singa bukeera ku makya ne baleeta wano omulwaddewo omulwadde lwagamba bagenda mulifaalinga gwe tunula ku kkuba okwo oba ogenda kulaba ambulesi ya gavumenti egenda okujja omulwadde wano oba yeri ku kkuba okwo emutwala netujala banaye waddefunanyizwa bamanyina okuleeta ambulesi because ngenda okulaba nga kitunyigiriza nga tetulina okuyamba abantu baffe ennaku zino memba wa paramenti sipiika wakitadde nawo niwagamba kati ekiseera netuyise sente batandise kugamba nti akatana tugenda kuzitandika kuzimba maternity ward buli wamu wakuya banaye mutegende ekuntu tuzimbe maternity ward yegundi obuvunaanyizibwa bwalibadde obwa gavumenti banaye mute tugende egundi tugenda kuzimba maternity bampise yalire omukyala omuyita akyani munajja mumperekereko tuzimbe maternity ward yegundi basebo ne banyabo olunaku gavumenti weyesulirayo ogwanagamba abantu ne batandika okukolera ebyalibadde ebya gavumenti byeyina okukola lwaki mumbagamba nti gavumenti mwenna wanabwe wanteryasolooza musolo lwaki tukiteeka ku gavumenti nti kwa sukaali konywa gavumenti efunako 2,000 ku munnyo gwolya gavumenti erinako siringi 7 kalinaku ziguli ku siringi 17 amafuta gogenda wali nonywa gavumenti efunako 2,000 ezo sente tizisasuza kusobola tukolera ebyo birina okutuyamba nekikwasa ennaku nti sente muzisasula naye temufunayo temulina saavisi zikomawo ne bavawo ne bagenda malwaliro ngaago okufuna obujjanjabi bino ebibuuzo ebimu abamu tebasobola kubyebuuza ne beebuuza nti kale basobo ne banyabo eno si tumusibe mutebye mukama katonda amusaasire naye lwaki bwe yalwala teyagenda mulago emabegaawo twakamala okuziika Father Simon Lokodo naye era naye bwe yalwala teyagenda mulago era yafiira bweru era emabegakaawo omwaka nga gumu twafiirwa omwami yali akulira akakiiko ka Uganda Human Rights Commission baali bamuyitamu medical gwa yafiira abakulawunda bawutuyemulaga omumanyiwo bulungi teeka ebeeranga ku geeti yemulago pressure weyamukwatira naye era bwe yalwala tebamutuusa mulago bamutuusa bamutwala nakasero hospital era gye yafiira mule kireeta ekibuuzo ekinene basebo ne banyabo amalwaliro aga private naddala mu ggwanga wano ate gakoze kinene nnyo okusaplimentinga oba okuyamba ku mirimu gavumenti gyeyandibadde ekola
bantu bangi balekawo n'amalwaliro ga gavumenti ne badduka ne bagamba nti nzaawo nagamba kagende wali basisita kagende Nagalama kagende wa ekireeta ekyo basebo ne bannyabo yenteekateeka eri mu ggwanga muno naye omwana wewulidde kansala agamba ebikozesebwa kati onooyingira ate mu ebyo sukaali eyo naye nga tugenda mu mafuta n'ebirala tuyinza n'okuzibya nga tuli wano nti abasebo ne bannyabo abantu babatwalaganya ebibanja babitutte buli kimu tuyinza n'okuzibya nga tuli wano naye ekizibu ekinene kwe kumanya wano twatuukawo tutya era tulina kuvaawo tutya basebo ne bannyabo olunaku olweggulo wiiki wanono bwe njagala okuyisiza ensonga eyo basebo ne bannyabo antuuse ku nsonga eyo abantu benamubiru waliwo abagenda bajja wano nga babagamba baleeta town board baleeta town council simbi era ejja n'enkulaakulana naye kyebatasobola bagamba basebo ne bannyabo nti n'omusolo kugenda kweyongera bo bagamba twataaga amakampuni gagenda kusasula omusolo katutandika okuzimba enguudo mugenda mukiteekawo municipality awo muzirawo obubi bwazo naye abantu basasula era ne bwobanga ozimbyeko akayumba ka kibuyi kimu nga mulimu omupangisa wa 7,000 3 bagenda gitwala gidde mu gavumenti ebitasobola bibagamba abantu baffe baavu bakyali kwedabulula kati obwokuba byatuuse mu bukulembeze tayagala kujja okubeebuuzaako olagala kyayize kugombolola abo ngenda kufaafaagana nabo mbabuulira twetaaga omusolo omuntu bwagusasulanga akufunamu ne bwe kibanga bwekyo byakusoloza kale bijja tubeera mu sabukawunti yaffe abantu basasula omusolo basasudde buli kimu kati baleeta ground rent kubanga tugenda kukuma ku mafactory ago basitemu ebanyabo mugende ekawo municipality mubabuuze kale kuba eyalibadde ebisooka ebyangu muyiteekale mukwate kweri erida enakabago muliyita mumulira endala eyakola sojulira nogabalakyenatalisendawo nowebuuza abantu abalimu basasula sente ne sente zikyadda ku municipality awo sente bazitwala kutereevu mpaka mu gavumenti kati obuzibu ne bamusanga sente okudda abantu basasula sente kyokka enguudo mbi abantu basasula sente enguudo teziriko mataala abantu basasula sente babatemula ekiro abantu basasula sente mu ddwaliro teriyo ddagala mwenna wano olulwaliro kasubani mujulira ngamba akang'endeko wali eri muliri wali mu municipality oba oliawo sibali ogiyita Namirembe dispensary era nawo mumanyi obuzibu bwebusangawo nga mutuuseewo twetaaga tusasula omusolo nga tetugenda kujulira